era ndowooza wano abamu bwe bataategeeredde Mathias Mpuuga bw'agamba nti toyinza kusiiba ku njaga oba ku mwenge n'olowooza nti ojja kuvaayo gy'ovuganya n'omusajja atwala essaawa 24 ng'ali soba. Ndowooza specifically abeera tategeeza Bobi Wine, abeera tategeeza Nuupu, abeera ategeeza abo bonna abaagala okuvuganya Museveni nti omusajja gwe muvuganya ali soba, bwe muba bakumuvuganya muteekwa okukiwa obudde n'ebiseera n'okugumiikiriza n'okutegeera, si kubaawo nti ojja kutwala obudde obumu ng'oli mu kukola bibyo oba onywayo akacupa ka bbiya okanywa bw'obeera awo ne munywa ne mwogera ku Museveni awo nti kiwedde. Kwegamba ffe abaasoma abategeera communication, omuntu bw'aba ayogedde ekintu oluusi tokibuukiranga bwe kiri, okikebera, what we would call you audit, you diagonise, ng'ogoberera ebintu nga you examine. Statement ya Mpuuga ojja examining okusinza ku budde, yagyogedde budde ki? Context, yagyogeredde mu mbeera ki? Yagyogedde atya? Environment, yagyogeredde wa? Tone, yagyogedde mu ddoboozi ki? N'ebirala, theme, yagyogedde kiki ekiriwo mu budde obwo? So you gauge each of these and find out whether if Mpuuga's message is examined on time, was it a timely message? If it is examined on tone, what was his tone? Was it a derogatory tone? Was it abusive? Provocative? Did he sound like he was addressing a particular group? The answer is yes or no, depending on how you examine the mood. Yakyogedde ali mu mbeera ki? Bino byonna bikuyamba okutegeera nga tonna buukira muntu okwetegereza ebintu ebyo, kubanga tulina ebintu bye twogera nga bw'otuulira obudde mw'okyogeredde tekiri offensive. For example, mu Kampala abagagga babayita mbwa. Mu Kampala muno omuntu alina kyawangudde bamuyita mbwa. Mu Kampala omuntu alina ekintu ekirungi bamuyita mbwa. Embwa yaleese ekyuma, nga bategeeza nti ssebo kyali yaguze emmotoka, mwana embwa eyo enyirira. Embwa enyirira tebategeeza nti amuyise embwa, but it is the common slang of today, widely accepted that it's not offensive. Wabula mbwa gw'omanyira gwe otwale nze ndira nki mugundi, maybe ng'omuntu agamba nti jangu twale kula mbwa gwe naawe ontwale kula. It is as light as that. So bw'obanga gwe wamanyira nti buli akuyita embwa aba akuvumye, ojja kuyombera mu kibuga kyokka nga abakyogera n'omuntu ne mukyala mbwa gwako okankubye wabula onyiridde. It's not saying nze yakuwasa n'ompita embwa bakazi muki. No. Communication fe abaamusoma ndowooza n'ensobola ki oluusi mulaba nga tuba bakkakkamu, oluusi ebintu ebimu ne tubiwa obudde, oluusi ebimu ne tubiwa ne baga nti oyo yalya, simanyi agola kino, simanyi yeetega, ogoberera ekyo. So kiyinza okuba nga kituufu Mathias Mpuuga yayogera ategeeza Nuupu na Bobi Wine, naye ate era kiyinza okuba nga si be yali ategeeza. In my interpretation, 2 steps backward, ndowooza nti yali ategeeza bonna abaagala okuggyawo Museveni nti bannanga olugendo si lwangu, and indeed si lwangu. Omusajja ali soba ku myaka 80 ng'akyakola dduyiro, omusajja ali soba ku myaka 80 ng'akyatuuza meeting ekiro, omusajja alemedde bonna banna abamazeewo bonna bagenda, n'akyusa kabineti n'akyusa bano abaetooza nti abakyusiza mu byogenda okwetegereza ng'ensobi namwe muzitegedde. Omusajja alina obugumiikiza obukola n'abaali bamuvuganya nga Museveni, naddala Babeti Kamye bonna abaali balowooza nti muli n'atandika okukola nabo bannabbosa Ssebuggwaawo ng'akigumiikiriza. Then n'ekirabo kye kyokka eky'obugumiikiriza Museveni kyalina, obugumiikiriza bw'alina okukola kwabo abaali bamuvumye ne bamuvuganya nabo kintu kikulu. Nga mmwe
ensonga emu yokka bweti ebalema okuteekamu obugumiikiriza. Oluusi weetunuulira nze kino kyokka kinnemye ate ono. Teebereza omuntu aspendinze sente eziwera billions ne billions ne yeetooloola eggwanga lyonna ng'ategeeza buli asobola okuwulira nti ekizibu kya Uganda kiri eki Yoweri Kaguta Museveni. Nanga nti ate ekizibu kiri nti tusolooza emisolo gyaffe gyonna ne tusolooza ensimbi zaffe zonna ne tuzimutera mu kisero n'alyoka atandika ozikozesanga bw'ayagala ng'akwata mu kisero ky'Abannayuganda n'akola nga bw'ayagala. Oli n'amala emyaka 3 ng'eyo yenjiri ye yakukyayisa Museveni. Olwaleero n'owulira nti Yoweri Kaguta Museveni oyo gwe yawadde okuba kaliisoliiso we. Bassebo waliwo munno kyakusinza obugumiikiriza obwo abamu ku ffe naddala bannabyabufuzi tetubulina. Tunuulira engeri gye tugajambulamu abo be tuludde nabo. Weewuunye kubanga olwaleero Patrick Oboy Amuriat OFDC olwaleero nga Nathan Nandra-Mafabe yawandika manifesto ye ng'anoonya obwa sipiika bwa Parliament n'atutegeeza nti eyamu-inspiring okujja mu byobufuzi bya Uganda ye Kizza Besigye. Owulire Kizza Besigye eyatugamba nti Mugisha muntu anafuyiza ekibiina si mobilizer, n'atuleetera Patrick Oboy, n'atuleetera Nandra-Mafabe. Bw'owulira olwaleero ng'ababiri bano tebasobola kukkaanya wadde okutuula awamu, then owa Museveni ekitiibwa nti ebimu byonna bimulemye ayinza okuba nga si ye mulungi ennyo naye waliwo ebitono nga mu butuufu mu Uganda muno Museveni yekka oba n'abantu abalala batono babisobola. Imagine bakugamba nti bwe wali osoma waliwo omuntu gwe bakugamba nga nti oyo takwagaliza kusoma, bwe wamulaga nga ripooti yo nti oyise bulungi ng'ayomba buyombi, bwe bamuga nti ogenda kusoma busawo n'akugeya ekyalo kyonna, bwe bamuga nti ogenda okusoma obusawo n'ategeeza nga bwe kitasoboka era tolisobola, abo tebasoma. Enkya ne bakutwala gyali nti yagenda okulongoosa mu sweta oba mu theatre nga bwe mugiyita, okankana n'okampana. Naye watya ng'ate otusenula ng'afaayo nnyo nti n'eddagala libadde teririiwo alinoonyeza yonna gye riri, laazima akujjanjaba osobole okuwona. Naye nga gwe bwe wali osoma obusawo yakuyiganga nakugamba nti obusobole. It takes a man, it takes a degree of maturity, it takes a degree of civility, a degree of tolerance, a degree of patience, a degree of intellectual ability to understand and work with such people. And Mr. Museveni is one of those few gifted leaders who can work under such environments. For example, Dr. Besigye is my best politician, most admired, most revered over the years. Whether I'm in FDC or out of FDC, Besigye is my best politician. But I don't think Dr. Besigye can even sit with me from the time he was told that I am supporting MK for president, that I belong to PLU for a part. I do not think that Besigye can still feel free to interact with me, pick my calls, respond to my messages, work with me, attend my interviews as free as it used to be. Not because I hate him, he's my best ever, but because nagenda mu kibiina ekirala. How about Museveni? Take those imaginations. That for all the things that people shared, for all the good moments we saw, for all the efforts we saw, Mathias Mpuuga and Bobi Wine undertake to build the party called the National Unity Platform today, they can no longer meet, they can no longer talk, they can no longer sit.
Museveni is a different person. So ngezaako okwanukula ekibuuzo ekisibye Museveni mu buyinza nga buli omu akisindikira munne. Ekituufu ddala ani akolera Museveni? Kibuuze. Kubanga tukozesezza ekintu ekyo wano okunafuya abantu bangi nnyo mu struggle ya demokrasiya nga buli ajjayo omutwe mugende mpola oyo akolera Museveni. Kati mpulira Mpuuga akolera Museveni. Waliwo boosanga nga bali beekakasiza ddala buli omu annyonnyola munne nti ani akulima nti Bobi Wine gyali ti Bobi Wine avuganya Museveni. Nammwe mutemutulimba Bobi Wine akolera Museveni. Besigye singa yayagala kukulembera singa yakulembera dda oyo Besigye akolera Museveni. Ogamba nti Erias Lukwago nawe twale eri oli nabeera nga road mayor afuna omusala gwa gavumenti bamuwane emmotoka nakulima nti avuganya Museveni oyo akolera Museveni. Gwe ekisudde FDC okimanyi Nandala Mafaabi anti yali sente za Museveni bulijjo ani akulima nti avuganya Nandala Mafaabi Mafaabi akolera Museveni. Bannange temwesiga Mugisha Muntu oyo omusajja Munnarwanda oyo omusajja wa Museveni nnyo. Mugisha Muntu akolera Museveni. Ani kati nga FDC ng'eno nolaba FDC mbu nabo bavuganya onani Patrick Oboy onamuriati ono gobawe emmotoka ezaava mu campaign amuriati akolera Museveni. Now my mind asks ate eyo ndowooza ngenze wala kangere ku bannamawulire kati olaba NBS eyo yonna bano bonna ba Samson Kasumba ba Simon Kagwanjala abo sima ba Daton Kawes abo bonna obudooza state agents abo bonna bakolera Museveni. Muyanga Lutaya vayo naye Muyanga Lutaya yalina amabanja gaali gamukoma mu bulago gavumenti negasasula olowooza ekyamutole wa Museveni abo bonna tobeesiga. Muyanga Lutaya akolera Museveni. Bannange bw'abanga buli omu akolera Museveni mwabakolera yaani? Bw'abanga buli omu akolera Museveni then ani ali mu opposition gwe mwesiga? Era bwebanga buli ali mu opposition yakolera Museveni then ate mumala budde ki okuwagira opposition? Kitegeeza tewali opposition, tulinawo omuntu omu afuga ye Museveni. Kubanga buli asituka n'abaako nekyayogera kasa kibanga tekikwatagana matu gammwe nakutegeera kwammwe nga si kyewandyagadde okuwulira abeera akolera Museveni. Buli omu bwe bamunafuyiza akolera Museveni. Abakolera Museveni be baani? Ani ddala omutuufu akolera Museveni ng'amukolera ki? Amukolera kufuna ki? Era lwaki tebandikoledde Museveni? Anyway, bulungi ki obuli mu kukolera Museveni oba bukyamu ki obuli mu kukolera Museveni? Naye njagala kubakakasa nti bwe tunaakola examination ennungi, nze nno gye mbeera eno, abantu bennyini be mulowooza nti bakolera mmwe be bakolera Museveni. Abantu ate be mulowooza nti tebakolera Museveni be muteesiga nga mulowooza nti bakolera Museveni be bakolera mmwe. Be mulowooza nti babakolera be bakolera Museveni. Buuza ekibuuzo, onoonya nsa yaakyo, weetegereze ofumiitirize, ani akolera Museveni? Buli lunaku, buli avuddeyo, buli ena ensonga gy'aleese, buli abanenyezza, buli abagambyeko, abo naawe baveeko, abo bakolera Museveni. Ani omutuufu? Mbajjukira Gashumba nti oyo akolera Museveni. Yalinga n'ayogera nga Gashumba abagamba bannange ogenda okuwulira abo bannalwanda naawe abakolera Museveni. So Gashumba akolera Museveni, Bujinga akolera Museveni, Kayanja akolera Museveni, Bobi Wine akolera Museveni, Besigye nti akolera Museveni, Nandala akolera Museveni, Samson Kasumba akolera Museveni, ekirivaamu nti ne Alex Mufumbira akolera Museveni. Abasennyonyi abo bonna baleke, abo bakolera Museveni. Bannange, ani akolera Museveni n'ani atamukolera? Era bw'abanga buli omu akolera Museveni, mwabakolera yaani? Era bw'abanga mutegere nti tewali abakolera, musazewo kwekolera ki? Mukikolera wa mukitandika ddi mukikola mutya? Kubanga buli avuddeyo akolera Museveni. Tubuzaayo omwaka gumu gwokka oba oliawo tegukyawera.
okugenda mu kalulu akaddako ani aliwa ayimiridde obusimbalaala ku lw'Abannayuganda, ku lw'abantu abangi, ku lw'abannankyukakyuka nga bamwesiga nti takolera Museveni? Oba kizibu ki ekiri mu kukolera Museveni bw'obanga osobola okumukolera naye era n'okola Bannayuganda bye baagala? Nsobola okukolera Museveni ate era mu kumukolera n'enkola ekkuba erimugjawo bwe kiba nga kyetaagisa kumugjawo. Naye ekintu ekyo muteekwa okukyetegereza kubanga nkizudde from my own experience nti ekyo kyekimu ku bintu ebisibye wano mwami Museveni, nti abantu beekuba bokka na bokka. Njagala kukakasa nti abali mu FDC olwaleero ab'Ekatonga faction bakakasa 100 ku 100 nti abali najja nankumbi bonna bakolera Museveni, naye n'abali najja nankumbi bakakasa bulungi nti abali Ekatonga tebaagala nkyukakyuka wabula baagala Museveni era abo bakolera Museveni. So kitegeeza nti FDC enjuyi zombi zikolera Museveni. Nogenda mu Nuupu kati emanyi nti Mathias Mpuuga akolera Museveni. Naye era waliwo nanga faayo nawe gavumenti wa Bobi Wine ssente buli mwezi. Kituufu gavumenti ng'eyita mu Electoral Commission ewa Nuupu eya Bobi Wine ssente eziwerera ddala buli mwaka ze bateegaana eziri mu mateeka, ssente eziwerera ddala. Era omusaala gwa pulezidenti wa NUP kuteekwa okuba nga guva ku ssente ezo. Naye ku bintu Bobi Wine bye yeerekereza ne bye yafiirwa bye yali akola ayinza okuba nga ssente zaafuna ntono nnyo ku ze yandifunye singa yasigala ng'ekisaawe kye eky'ebyokuyimba akyakitambulamu era ng'aweereddwa eddembe. So sacrifice gye yakola okufiirwa benanga nti oba ebyo byonna mubisazeeko mubisaleko nfiirwe, ekulaga nti yeewaayo gye bayita saddaaka. Naye ne bw'akola eyo saddaaka Bannayuganda bakukakasa obasanga boogera eyo nti Bobi Wine akolera Museveni. Bannange mwabakolera yaani? Mmwe gwe mwesiga yaani? Abantu bano babadde tubadde n'ebyokulabirako ne mutabitwala ng'abantu bennyini be mwesiganga ne mulowooza nti be batuufu abalwanira eggwanga lyo nga bakolera Museveni. Mubalaba. Nze mu bwongo bwange mbagamba bulijjo nti nali sikisuubira nga sikirowooza sikiteeberezangako nti Oweekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwaawo ayinza okutuula ne Museveni n'akolera Museveni. Era abantu bamwesiganga nnyo ebiseera ebyo ng'ate ffe be bagamba gwe Muyanga toterera ozunga buzunzi mwe mukolera Museveni. Bwe bagambanga nti bakolera Museveni ffe tukyaliwo okwogerako ku bye tuwogera. Bwe mwalowoozanga nti bali wamu be bakolera Museveni. So waliwo eyaleeta slogani eyo yakolera Museveni, that conspiracy alemesezza ab'opposition okweteekateeka, alemesezza abavuganya gavumenti bonna okweteekateeka nti kye basooka okukola omuntu gwe bamutaddeko essira gwe bayisaamu olugaayo mangu ne bamuyisaamu eggaali ng'enjogera ennaku zino bweri ne babategeeza nga bwakolera Museveni ne mulekerawo okumwesiga. Olunaku lw'eggulo Mathias Mpuuga Commissioner wa Parliament ayina bye yayogedde ngaga nti abadde ayogerezeganya ne bannabyabufuzi ab'ebibiina ebirala ng'ayagala bakwatagane nabo bawagire okukola enkyukakyuka mu ssemateeka wa Uganda ku nsonga nga okukendeeza obugezi obunene bwa Parliament ya Uganda ekendereko n'ensonga endala. Mangu nnyo olwamaze okwogera nti oyo ali ku bibye, oyo akolera Museveni. Akolera Museveni. But don't we agree that the size of our parliament is big? Me, I strongly believe, for example, that a district in Uganda yandibadde efuna ba MP kale katugeze bataano katukibalemu wano tulina constituency districts 146 bwe tugamba 5 times 146 tufuna ba MP 703 kandabe
bwe tubanga buli district efuna b'MP basatu then tuba tuyina 146 tuba tuyina b'MP 438 naye bwe tugamba nti buli district erina ba MP 2 times 146 tuba na MP 292. Are they not enough for our country? Because tugamba tulonze ow'abavubuka, tulonze ow'abannamagye, tulonze na bino bwe bityo, niba ne mungamba mutya nti MP w'abakyala tasobola kola ku nsonga z'abavubuka nga ye yazaalibwa obuzaalibwa n'afuuka mu kyalo banga naye yaliko omuvubuka. Bwe mugamba nti experience is the best teacher, mbadde nza nti ono MP eyaliko omuvubuka ategeera bulungi abavubuka bye bayitamu, naye muzadde ngewa abaana bazadde bavubuka. So mungamba mutya nti woman MP tasobola kuteeseza interest z'abavubuka. Okay, MP omusajja tutugamba nti MP omusajja tasobola kuteeseza nsonga z'abakyala nga ne MP omusajja ayina omukazi oyo mukyala, ayina nnyina oyo mukyala, ayina bawalabe abo bakyala, so nga ye tajja kusobola ddala kutegeera abakyala bye bayitamu kubateeseza. We are just a stupid nation nga tulinga we are illogical. Nti abalema bafune owaabwe ategeera ebyobulema. Abalema tebabaawo bokka, basebo ne bannyabo. Nze Simon Muyanga Lutalo ayogera nammwe, mange Margaret Namukwaya mukazi mulema. So kyoga nti bwe ngenda mu palamenti nga boogera ku nsonga z'abalema sisobola kwogerera nsonga za bulumi na mbeera maama mwayita nga tuwangadde naye ebbanga lyonna. My mother yatuzaala mulema, si mulema wa kugulu kumu oba mukono, mulema aw'amagulu gombi atayimirira. Nkuziddwa maama mulema, ye yapakaso tusomesa. That's why I love my mother so much. Nti mu bulema bwe yatundanga myera gy'amatooke mu katale ke bayita napi ejjinja n'atusomesanga mulema. Ongamba otya nti bwe ngenda mu palamenti sisobola kuteeseza nsonga z'abalema. Abalema beetaaga muntu wanjawulo nga mulema munnaabo bateeseza. We have just failed to think. So Mathias Mpuuga agamba nti saizi ya palamenti ekendeere nga kyetulinze kwe kulaba, agamba ayagala ekendeera etya, baani ababagibwayo etuuke ku muwendo ki. Uganda yandiba ne ba MP 292 erina ba MP 525 529. What for? Nti abavuka balina waabwe, abakyala beetaaga, bannamagye beetaaga. Lwaki tetukikola general nti ne munnamagye akkirizibwa okwesimbawo nti constituency mujja kwesanga ng'eronze w'amagye, constituency endala ng'eronze muvubuka, constituency endala ng'eronze mukyala. Tetulina constituencies mu parliament muno nga zirepresented nga citizen zikiikiriddwa bakyala. We have MPs here Saida Bumba nga takiikirira district, akiikirira constituency. Tubalina bangi. Shats Musherure abe Sembabule takiikira Sembabule nga woman MP. No, mubaka mukyala naye akiikira constituency. So this balance would come up. We have had what we wanted. We have empowered the women. So we would have obubaka bwa Mpuuga nga Nuupu ebuwagira, FDC ewagire, NRM ebuwagire, JM ewagire, UPC ewagire nti bannanga amazima parliament ya Uganda tugikendeeze, buli district eberenga ne BMP 2 omusajja n'omukazi. Tetufaayo b'omukazi anaaba akyali muvubuka, tetufaayo b'omukazi anaaba akaddiye. Naye just last term Parliament ya Uganda yayise etteeka eritondawo ababaka abakiikirira abakadde. So in this parliament tulina MPs 5 nga bakiikirira abakadde, representatives of the elderly. Nze banga bukyabajja sirabyewo njawulo ya parliament eno mu neeyisa gyogamba parliament eno ebadde esingako parliament ziri ezize zibaawo. Ndowooza kiva ku kubanga parliament eno yerinamu abasajja n'abakyala abakulu abakiikirira abakadde. Same troubles, same cries on corruption, same cries on extravagance,
same accusations of simanyi what, byetulimu. So, what has been the contribution of the representatives of the elderly as an addition to our parliament? Nawulira nno muno mu Kampala mwempangaalidde ng'abakyala abalina bye batunda ekiro, abazungu bayita ladies of the night, mwenubaga nti bandyetaaziye mpya abakiikirira. Kituufu atojja batya kisoboka mbe amalaya nabo baagala ku abakiikira. Yes, bagamba nti gwe wakasajja akamu myaka 3 oli ku kamu ako toyinza kutegeera muntu mbeera gy'ayitamu asaavinga abasajja 5 buli lunaku. And you'll hear people justify this, you'll hear our Ugandans agree to this, and they said indeed it is a fact. So our parliament goes on expanding and expanding and expanding and expanding. So Mpuuga ensonga gy'aleeta nungi, naye musula nti mu wiiki emu ojja kuboolanga nti oyo temumwesiga. Nuupu tayinza kuwagira kiteeso ekyo, yawagira ekiteeso ky'okkendeeza ku muwendo gwa parliament. Naye olwokuba kireeteddwa Mathias Mpuuga gyani bw'aba Mpuuga yakireese oyo akolera Museveni. Ani akolera Museveni? Bamukolera ki? Omuntu aba akolera ggwanga lye oba aba akolera Museveni? Museveni lye ggwanga ali moto talifa talivaawo. Museveni akolera Museveni kivumo, buli akolera Museveni tateekwa kwesigika. Bannayuganda abasinga obungi abalonda obulu, kale katugeze ne bw'aba tawangula nga bba naye naafuna obulwe milioni 3 milioni 5, katugeze nti yafuna 3 ebbiri nga bakookeramu nkookere. Bannayuganda milioni 3 ababa bamulonze nti asaanira tukitwala nti bonna basiru, nti sobaga nti Muyanga bw'ayogera ekinga nti Museveni yakoze kino nga kirungi, nti oyo akolera Museveni, era ekyo kive, era ekyo kivume, era omukutu gwonna gujjula bakuvuma. What type of country do we have? What country do we live in? What message do we propagate? What future would we like to have? We are doing things like who else? Who else? Which other country behaves the way we do? And what dividends has that country reaped that we should copy what they do and treat our people that way? That Bobi Wine, that Mpuuga, that Besigye, that Nandala, that Amuriat, that Mugisha Muntu, that Jema, that Mao, that Akena cannot sit with Mr. Museveni on the same table. Even as party presidents, they cannot sit with him as a party president, because should you be seen or identified sitting or talking to Mr. Museveni, then you are not trusted, you are not worth it, you are not Ugandan, you are not mature enough, you are not democratic, you are not patriotic, kubanga okolera Museveni. Are there no good issues that His Excellency Robert Kyagulanyi would love to talk straight into the face of Mr. Museveni? And are there no good things that Mr. Museveni recognizes that Bobi Wine is doing, that he would love to advise or listen to his wise counsel? Doesn't Museveni accept that as we talk today, Bobi Wine is the commander or leader of the largest youthful population? I know there are many young people, youth, who support Yoweri Kaguta Museveni. But if you compared the numbers, Bobi Wine has bigger numbers of young people supporting him. Similarly, in fact, if you are to consider young people, Bobi Wine has the biggest population of supporters, followed by Muhoozi Kainerugaba. Mr. Museveni comes third, if not fourth, after a few other leaders there. Is it not good that the leader of the elderly population, Yoweri Kaguta Museveni, and the leader of the youth population, His Excellency Bobi Wine, sit together to harmonize what each of them requires? Is it that if Bobi Wine sat with Museveni today, he would stop opposing him? Is he opposing the individual or the ills and evils of a government led by Mr. Museveni? I can still meet Mr. Museveni
the individual, but remain stuck to opposing the things that I think are being done by his government. And I will tell him that I'm opposed to you because of this. Should this change, then I'm with you. Is the interest kuvuganya Museveni paka kuwulira bubi? Oba kuvuganya Museveni tumwaliza okukyusa ebyo ebitunyigiriza abikyuse? To me it is the other way round. Museveni bw'asala ku misolo, Museveni n'ateeka eddagala mu malwaliro ng'omuntu afuna obujjanjabi quality health care. Museveni n'alwanyisa ekibba ttaka n'emivuyo egiri mu kunyigiriza abanaku mu nsonga z'ebyettaka. Museveni n'assawo sisitimu ekendeeza obuli bw'enguzi mu Uganda. Museveni n'assawo sisitimu etanyigiriza banaku nga bagenze mu kkooti. Museveni n'ateekawo sisitimu nga buli muntu asobola okusomesa omwana mu masomero nga buli ssomero ddungi quality yaalyo nga school fees ziri wansi. Then I don't care whether he leads for 50 years, more 50 years from now, for as long as the quality of life improves. It is not about him. It is about what he does or what his government does, what he is perceived to be doing. The Bible tells us, fe abakkiriza, nti ekisinga okubeera ekikulu mu Bayibuli omwo oba mu Bukristaayo kwe kumanya kyewakkiriza. Do you know what you accepted? Era mu Busiraamu ffe Abasiraamu nakyo jagadde nkibasomese, tuwa ekitiibwa okukkiriza okusinga okutayirira. Abantu abasinga obungi balowooza nti kubeera Omusiraamu kitegeeza kutayirira, kasita omala tayiri nti ofuuse Musiraamu. No, tayiri yokka temala kuba Musiraamu. Ekikufuula Omusiraamu ye shahada, okwatula nti okkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'omutume we Nabbi Muhammad sallallahu wasallam. Ekyo kimala, era ne bw'ofa nga tokoze tayiri naye nga watola shahada, tukitwala era tukikkiriza nti otuuka mu jjana. Because okukkiriza kikulu. Faith, okutegeera ky'okkiriza, nti okkiriza Obusiraamu nti ye okusaala swala 5 ze mpagi z'Obusiraamu nti okutoola zaka nti ye kulamage Makka nti ye okuwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekitiibwa n'okutegeera nti mubaka wa Allah ye, bikumala. Era ffe ate mu Bukristaayo buli kimu mbaawo ekyokulabirako bulijjo nti bwe tuba tukola ebintu era byonna mu kkanisa bakkiriza okutuula ne bayimba ng'otudde, ne bayimba nalyoka n'enkuse ng'otudde, ne bakola byonna. Naye bwe tuba twagala okukwatuza kiki kyokkiriza, etteeka liri nti buli omu mu kkanisa ayimire, baga nti muyimirire twatule enzikiriza, era oyatula tebagikusomera. Era byonna amina, naye enzikiriza oyatula nakamwako ng'oyimiridde busimbalaala ng'otunudde eva eggulu, nzikiriza Katonda Kitaffe ayinza byonna. Abakristaayo n'omwana w'omu yekka Yesu Kristo, ne Yesu Kristo omwana w'omu yekka era Mukama waffe. Ndyoka tukkiriza yazaalibwa omwana atamanyi musajja Maliyamu, era olubuto lw'Omwoyo Omutukuvu, yabonyaabonyezebwa ku mirimu gya Potiyo Piraato. Obumaze nti nzikiriza Omwoyo Omutukuvu n'ekkanisa entukuvu ey'abatume bonna era ebuna wonna, n'okussa ekimu okw'abatukuvu, n'okusonyiyibwa ebibi, n'okuzuukira okw'abafu, n'obulamu obutaggwaawo. Omusiraamu takkiriza kuzuukira kw'abafu era takyatula. Era Omusiraamu singa avaayo nayimiranga nti nzikiriza Katonda Kitaffe ayinza byonna ne Yesu Kristo omwana omu yekka Mukama waffe, Obusiraamu bwe we bukoma, ne shahada gye yatoola weekoma. Kubanga ekyawula Omusiraamu ku Mukristaayo nti Omukristaayo akkiriza mu Yesu Kristo omwana wa Katonda, Omusiraamu amukkiriza nga Nabbi wa Katonda eyazaalibwa nga abalala. It's the difference. Once that fundamental difference is evacuated, is eliminated, then we become one religion. Tumanyi kye twakkiriza. Abantu abali mu opposition, ng'oli mu opposition, tutegeera bulungi kye tuvuganya. Abali mu government
bategeera bulungi kye bakkiriza okubanga buli ekyogerwa aba opposition olabanga kibi abo nabo baatutama abo balere ebyo byebakola balina byebakola bayiga byabwe. Omuntu ali ku opposition ng'alwanira abantu ba bulijjo banguwa omwambaza oyo anoonya kumulaba ayagala bamulabe anoonya kumuyita anoonya kumugula anoonya kumugula oba kumulaba byo byayogerako tebiriiwo. Bobi Wine bw'agamba nti babuzaawo abantu baffe, abantu bakwatibwa mu ngeri etategeerekese ne batwalibwa mu bifo ebitategeerekese, kyayogera kituufu weekiri oba tekiriiwo bifo nga tonnamuvuma nti njaga yemusumbuwa oba yanywedde mungi, byo byayogera weebiri. This is where our country needs to start talking, and I need to hear the voices of many sober people, many intellectuals talking. Why should the intellectuals accept to be overshadowed by noise? What should I do? Oliagita porcupine. Why should we disappear into this loud noise? That because the majority who are saying wrongs are talking, so we should not talk. That because the majority are going to abuse, you know, mbagamba nti bw'obanga okola ekituufu kiremereko. Ndabye obulimba nze kenyini first hand nga mbulaba abantu bangi nga bamatiza bannaabwe nga Muyanga bwe yalina amabanja. Muyanga abadde alina looni gavumenti yagasasula naye ng'ekyamazima kyenyini ekyaganya bwe namukwaya nzaalo w'embogo gavumenti ya Uganda n'ekulemberwa Museveni tesasula nkwadi n'ennusu w'ataano bwegati ku mabanja agamanjibwa yonna gye gamanjibwa gyegali n'abamanji abakimanyira bakiwulira tesasulanko n'ebbanja wadde n'erimu. Oli n'akakasa nti Museveni Muyanga Muyanga yingire gavumenti alimu enaare oli musajja na mukulu nnyo kati bamuwa ekifo ky'amaanyi avuga emmotoka nzito bweti eri luddawo bampa mulimu ki nga bagulangirira ddi natula ddi ne Museveni kale leka Museveni ng'ani omulali mu gavumenti gwe twatula naye okuteesa ku bye tukola. Kiki ekinetagisa okutula ne Museveni okutegeera anyinyonnyole ki ebirungi ebiri mu Uganda mbiraba n'ebibi ebirimu mbiraba, abakoze ebirungi ebiriwo mbamanyi n'abatutuusiza mu bibi ebiriwo mbamanyi, so neetaaga kunyinyonnyola ki? Naye ekisa opposition ya wano bwe kityo abantu babamatiza oli n'amatiza banne nga bwe baakulaba nga bwe baakugula nga bwe baakusasa olw'okuba nkirabye nga kintuka ng'abantu boogera obulimba bwe buti. Njagala kukkiriza n'abalabe bawaayiriza nti Mpuuga nti Besije nti Muntu nti Nandala nti Oboyi bakolera Museveni babawaayiriza kubanga I have experienced it first hand. Akolera Museveni. Ani akolera Museveni? Amukolera ki? Kibi ki ekiri mu kyamukolera? Amukolera ddi? Amukolera kufuna ki? Bannange mumaze mu balwanyi baffe amaanyi, mumaze mu foot soldier amaanyi, mumaze mu bannayuganda bannaffe amaanyi, mubuzizza omulamwa gwe tubaddeko, mutujje ku path entuufu, correct path, nga buli omu muvunaana nti akolera Museveni. Ne mubanga tulowooza nti Museveni y'entandikwa era enkomero y'ensi yaffe, nti Museveni bw'aliba tewali bansi ndala, Museveni keraawo kutunafuya n'ensonga y'akolera Museveni. For God and my country. Nze Sir Simon Muyanga Lutaya.